Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda. Anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo. Nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansubire nti munnange oli bulungi. Munnange tukyali mu katabo kaffe Omulembe gwa Muteesa ow'okubiri. Akatabo kano akawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka era ng'olunaku olwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti ebyafunibwa mu ndagaano y'Olukumi-1955. Kabaka ng'akomyewo abantu baatandika okumuloopera abaami n'abantu abalala abaamulyamu olukwe. Waliwo omwami omu ow'eggombolola eKyaggwe eyagambanga abantu nti Kabaka Muteesa ow'okubiri bw'alidda ku bwakabaka nze muntemangako okugulu kwange kuno. Kale ono abantu ekibiina ekinene baamulumba nga bakutte amajambiya ne bamubuuza okugulu kwe bagenda okutemako kwa kkono oba kwa ddyo. Kyokka newankubadde tebaamutemako naye mu bwami yavaamu. Omwami omulala era eyagendanga agamba abantu nti Muteesa atagenda kudda, ono baamulumba mu mbuga ye n'ekibiina ekinene. Bwe baatuuka mu luggya lw'ennyumba ye ne bakuma enkoomi y'omuliro ne bookeramu kassemufu akafaananyi akamufaanana nga bagamba nti omwami eyajeemera kabaka tumwokezza afudde. Abaami abamu baagobebwa mu bwami, abalala ne bavaako bokka. Oluvannyuma Ssaabasajja Kabaka bwe yalaba ng'ebikolwa eby'okulwanagana mu ggwanga bigenda byeyongera n'ayisaawo ekiragiro n'ategeeza nga gavumenti ya Kabaka bw'etawagira bantu kukola bikolwa bya bukambwe mu ngeri ng'eyo. Olwo okutiisatiisa abaami n'abantu abalala ne kugenda nga kuggwaawo. Okuwaŋŋangusibwa kwa Kabaka Muteesa ow'okubiri kwakola kinene nnyo mu kukuza Uganda n'okugituusa ku kwefuga amangu. Muteesa ow'okubiri bwe yakkiriza okuggyibwa ku bwakabaka okusinga okuleka ensi ye okutwalibwa mu bufuzi obutali butuufu, yalinga awaddeyo ssaddaaka okununula Uganda yonna era n'okwanguyako okwefuga kwayo. Mu nsonga eno Kabaka Muteesa yakola kinene okusinga omuntu omulala yenna mu Uganda. Endagaano ya 1955 yatwalira ddala Buganda mu maaso mu byobufuzi bw'ebitundu ebirala mu protectorate ne bulyoka bulongoosebwa nga bugoberera entegeka ya Buganda. Ekyokulabirako bwe Bwakabaka bw'e Bunyoro nabo baakolawo endagaano empya ne gavumenti ya Bungereza eyadda mu kifo ky'eyenkadde eyaliwo eyakolebwa mu 1933 ng'omukama w'e Bunyoro, era omukama w'e Bunyoro n'afuuka constitutional monarchy ng'owa Buganda bwe yali. Ate mu myaka ejaddirira amadda ga Kabaka ebibiina by'obufuzi byeyongera nnyo amaanyi kubanga baali bategedde ng'Omungereza kisoboka okumuwangula mu byobufuzi. Uganda National Congress giyite UNC okusooka kyalwanirira Kabaka okudda n'oluvannyuma ne kirwanirira okwefuga kwa Uganda amangu. Newankubadde ng'olukiiko lwa Buganda lwasooka obutayagala bibiina bya bufuzi nga lutya nti ebibiina ebyo bigenda kuggyawo obwakabaka, naye Kabaka bwe yadda ebibiina ne bitondebwawo bingi gamba nga Uganda Labour Party, Uganda Nationalist Party, Democratic Party, Progressive Party n'ebirala, naye nga byonna okusinga birwanirira ekintu kimu, kwefuga kwa Uganda. Wandirowoozezza nti Muteesa ow'okubiri bwe yakomawo mu Buganda mu 1955 mpozi yasanga ebizibu by'obufuzi bwa Buganda bikendedde, naye ekyo si bwe kyali. Olutalo lw'okuzza Kabaka lwayerula bweruzi amakubo ag'okuyitamu okulwanagana n'ebizibu bye yalekawo nga bino. Olutalo olw'okwefuga kwa Uganda ne Buganda yalulekawo era n'alusangawo. Era bw'etyo Buganda yali tennategeezebwa mu bukakafu kifo kyayo
yadde okutegeezebwa ekifo kya Kabaka wa Buganda nga bwe kiriba mu Uganda eyeefuga. Gavumenti ya Protectorate yali ng'egenda bugenzi mu maaso ng'entegeka zaayo ez'okutuusa Uganda ku kwefuga n'ebitundu byonna ebya Uganda bifugibwa mu ngeri y'emu eya unitary government. Abantu ba Buganda baali bakyasaba Buganda egattibwe ku Uganda mu nfuga eya federal. Bwe batyo basobole okukuuma obwakabaka bwabwe n'empisa zaabwe ez'obuwangwa ze batayagala zife. Naye nga kino kitegeeza nti bwe baliweebwa federal n'ebitundu ebirala nabyo birigifuna. Buganda ng'erina ettaka eriweza kumpi 1/3 ekya Uganda n'abantu abawera 1/4 eky'abantu abali mu Uganda, ate nga abantu ekitundu ekisinga obunene mu Uganda era nga kye kisingiramu ddala abantu abayigirize n'enfuga entegeke obulungi, balaba nga basobolera ddala okweyongera okugenda mu maaso nga bali mu Uganda mu ngeri ya federal so si unitary government. Abaganda baali tebasaba kugaziya Buganda, naye nga baagala kunyweza ekyo kye baalinawo ekyabwe. Baalina okutya nti Abangereza okugenda ne babaleka nga bagattiddwa mu bitundu ebirala ebyali emabega mu buyigirize ne mu byobufuzi kigenda kuzza Buganda emabega oba okugiziyiza okweyongera mu maaso. Ekirala kyali nti ab'ebitundu ebirala nga bwe baali basinga ku Buganda obungi mu paliamenti bayinza okwagala okubakotoggera oba okubasaanyaawo olw'obujja n'okwagala okwekkusa bokka. Era nga tukyali ku buzibu Kabaka bwe yasanga mu kiseera ekyo, kirabika nga newankubadde yali afuuliddwa omufuzi afugira ku mateeka era nga takyali mu lwokaano lwa byabufuzi, olwo nga Kabaka asigadde kwebuuzibwako mu nsonga enkulu zokka. Kabaka yalabira awo ng'ensonga enkulu zigwawo lutata. Baminisita be bajjanga nnyo okumala okwebuuza ku Kabaka waabwe mu nsonga enkulu ezikwata ku gavumenti ye, bw'atyo naye n'abibeerangamu nnyo. Ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi gwa Gatonnya omwaka 1956 basajja ba Kabaka abeesigwa bakyayera mbuga lwe baafumba embaga makeke giyite garden party okwaniriza n'okukulisaayo Ssaabataka, era ne bamutonera n'enfalaasi 2 kubanga yali amanyi bulungi ebyokwebagala. Embaga yali mu paaka ya Kabaka mu Lubiri wali e Mengo. Ku lwa 10 Apuli 1956 Kabaka yaggulawo olukiiko oluteeka amateeka nga lwe lwokubiri kasooka ava mu buwaŋŋanguse, n'agaba obwami n'ekitiibwa ky'engabo n'amafumu. Ekitiibwa ky'engabo n'amafumu Ssekabaka Daudi Chwa ye yakiteekawo mu 1939 okukigabiranga abantu abakoze emirimu egy'omugaso mu ggwanga era n'okubeera abeesigwa eri ensi yaabwe. Ekitiibwa kirimu ebitundu 2, eky'abakungu n'eky'abaami. Abakungu abaaweebwa ekitiibwa ekya engabo n'amafumu oba giyite Officers of the Order of the Shield and Spears baali Omulangira Badru Kakungulu n'Oweekitiibwa Michael Kintu Katikkiro. Abaami ab'engabo n'amafumu mwali oba giyite Members of the Order of the Shield and Spears abaaweebwa mwalimu Oweekitiibwa Festo Manyangenda ex-regent, Oweekitiibwa Andrea Sekiti Kyemwa naye ex-regent, Oweekitiibwa Antonio Gita omulamuzi, Oweekitiibwa Bulasio Kavuma omulamuzi, Oweekitiibwa Rafairo Kasule omukubiriza w'olukiiko, Oweekitiibwa Amos Kesempa minisita w'ebyenjigiriza, Omwami Samusoni Bazongere ow'akakiiko akaabaga emirimu, Reverend Father Jeke Masagazi RC Mission Lubaga oba muyite Roman Catholic Mission Lubaga, Reverend Kanoni Daniel Lubwama
NSC Namirembe, omwami Musa K. Palmer Ntanda ow'ebyamawulire. Abo nno be baaweebwa ekitiibwa ekyamafumu n'engabo. Abange mulowooza nno n'abisusaako wano? Nkanzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo, tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala ng'ate munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.